Ojjukira twatandikira eri ebintu byali bizibu nnyo. nga buli omu atuvuma. Waliwo n'eyatugamba Mutalabanga muntu musiru nga bisajja bino ebina nga ffe baavuma ssebo. muva mutya ku Dokita T Abadde abayiiza kati ani anaabalaba mbu tuli basiba okufa. kyokka kyatukola bubi Tetukwata linnya lye. naye kyetujjukira obulungi Bangi mwatuvuma nnyo kubanga tuvudde ku muntu eyali atuyiiza. eyali atuyiiyiza Ndowooza mumulaba. naffe be yali ayiyiza Ndowooza mutulaba. bwe mwatuvumira ebyo N'okutusuubiza ekigo. nga tetuweza bantu 100 Kati tulumba mitwalo 2. abaali basimbula edda Bonna twabayisa dda. bwe tuli testimony Era mutuyigireko ekisinga okulemesa abantu okukola bigambo by'abalala bye baboogerera eyo. Njagala twetegereze ensonga zino kati tuli mu kibalo. Bizonto versus Dr. Tmale. Tugenda kudda mu simple mathematics. Asooka Mbabaali, owokubiri Ndawusi Omulangira, owokusatu Ssaabazonto, owokuna Ssaabakaaki, owokutaanu producer waabwe akwata kamera gwe bayita Shani producer, owomukaaga tuyina Lady Zonto omukazi aliko Lady Zonto, owomusanvu tulina Opeto oba Jjajja Zonto. nga tuli mutalo wa myaka bino bye mbagamba mazima kubanga nze sitera kulimba. Mbabaali alina emyaka 38, Ndawusi alina emyaka 45, Ssaabazonto alina emyaka 36, Ssaabakaaki alina emyaka 27, producer Shani alina emyaka 28, Lady Zonto ali myaka nga 33, Opeto alina emyaka 51. Kati emyaka 38, 45, 36, 27, 28, 33 n'51 tufuna emyaka 205 nga mu 7. Kyokka Dokita Tmale alina emyaka 28 n'emyezi 6. Kitegeeza emyaka 257 girwanyisa emyaka 28 n'emyezi 6. Kati nnoze ndowooza bannange bakama bange Bazonto, bwe tubanga emyaka 257 versus emyaka 28 nga tumaze omwaka mulamba nga twawukanye nga mukyagala okukakasa audience nti Dr. Tmale si yali abawandiikira muli b'amaanyi, muba muswadde gino emyaka mingi okulwanyisa ono, kitegeeza ono akyabasinga. Timwatuvuma nako era abamu temujjukira timwali mugamba bano bonna nga bwe bali tebasobola kufulumya vidiyo ziwera nnya nga zonna nnungi. kati olwaleero Tututte ebbanga nga buli lunaku tukola awatali kwosaamu, ate buli kiseera tukola ebyenjawulo, tetunnafunayo budde munoonyerezaako mukama waffe eyali atuyiiyiza. oba ye ali atya Ndowooza ali wala nnyo olaba ffeffe be yali ayiiyiza musobodde okuweza omutwalo gw'abantu nga musobodde n'okutulaba nga bwe mutulaba leero. olwo yali atuyiiyiza Ateekwa kuba wala nnyo obeera ng'awantu ng'oli mu kunyigirizibwa, wabula salawo lumu onoonye eddembe lyo. bangi bajja kwogera Abamu bajja kukuvuma, naye gwe tofaayo fuba nnyo oyiye. Mwantondawo mu media nange ne mbatondawo. Osobola okusinga maama w'obuwanvu tosobola musinga bukulu. Nina bye mbasinga, mulina bye munsinga. Kyokka ekisinga obukulu kiri kimu nti Dr. T si kyalwanira views nti nkoze video kati kefune emitwalo 26 newaane nedda. Eyo level nagivaako ye excitement gye nagambye nti kibi nnyo okumanyika ng'oyingidde saatizi oba okutusa ekiwalaata nga nebyokola biswaza. Waliwo omuntu atunula Bazonto n'alaba abasajja abakulu abameze n'envi nga beekonga ne yeewuunya kubanga ekiseera ky'okwekonga n'okwemoola kyayitako dda. Abantu batono nnyo abakirowooza tituyinza okubeerawo okumalako omwezi ne tukwata omulala. abasinga obungi Mwali mutulaba nga munoonya kimu kiti egwe n'abeetya n'abamu nga mugamba bateekwa buteekwa okuddayo bonna ewooli Dokita T kuba ye mugezi waabwe y'abadde abayiiyiza, yali atuyiiyiza yasigala yeeyiyiza, be yayiiyizanga teyaddamu kutuyiiyiza. naye ffenna wetu Era ffenna tukola, temutya kulemerera musimbule mukole. Bw'oba ng'oyagala okuzuula nti Bazonto temulina audience, njagala muve mu 8 mugende mutandika okukola ebiwaana mu 7 mulabo bamunasigaza views. Twakirabira ku pengepenge olwalira atekayo video n'esiiba mbantu 5000 ng'ate edda alinga wakabi. Kitegeeza lumbu y'abasinga
ate lumbu ye si comedian, lumbu ya blogger. Kitegeeza nammwe muli ba blogger ba people power, temuli ba comedian. Tumme mutulabye. Mutumazeemu nekkala. Bangi nnyo betumanyi. Abatasuba bye tukola. Bale mubeere bulungi. Akuume Katonda. Yali atuyiiyiza. Neera tukutumidde. Mmwe mwennyini buli mwezi muyingira essabo. Saabazonto oyingira amasabo, Opeta oli weewandawula, Mbabaali oli mulogo, Saabakaaki oli mulogo, oyo omukyala simumanyi nnyo. Noono producer mumanyi. Naye mmwe mwennyini mukimanyi bulungi nti Dr. Tindi muvubuka mulokole. Kati kitegeeza nti abalogo mukaaga 6 witches versus one godire boy. Abalogo mukaaga bali mu kulwanyisa omulenzi omu asiiba asaba era asoba asaba. So omulenzi ono myaka 28 n'emyezi mukaaga akyayina obudde okupuluvinga ensi nti ayina bingi byasobola. Ne bw'oba omumanyiiko ensobi akyayina obudde okutereeza, wabula mu abasinga muli mu myaka 5. Kati ng'omulangira Ndawusi, Opeto, Saabazo, Jajja, Zonto muyingidde emyaka egya retirement n'okulya pension. Kyokka ate Dr. Tmale akyakola emirimu mingi. Kati omutandika okupuluvinga audience olwaleero muba mukagudde. Ekisembayo waliwo kye bayita obunnanfuusi, hypocrisy. Omuntu yenna ategererwa ku byayogera. Saabazonto omusajja gwensinga okussaamu ekitiibwa yagamba, ffe tetuli ba politicians, tetwogera bya bufuzi, ffe tukola comedy. Oluusi by'obufuzi tuyitayoko katono, naye tukola comedy tuyingira bya bufuzi. Naye omuntu yenna ndaba ng'alina amagezi, nabo bennyini bakimanyi nti badda mu politics, pure waliwo mathematics ne pure mathematics, badda mu pure politics. Ye yabasibya n'okubasibya. Kati kitegeeza olw'ensi emaze okutegeera akamwaka mmwe nti muli balimba era muli bannanfuusi, kubanga mba mwagala twawukanye ne Dr. Tmale lwakwogera politics, ate mmwe ne mudda sayidi ya Kyagulanyi. Olwani aba omwesigwa era omwesimbu. Naye ebyo byonna time tells. Naye kyembadde njagala obbaga mwekuume covid kubanga mukuze. Covid asobola obbayisa obubi. Ekirala si kirungi nnyo kusakyamukira. Nze maze emyaka 5 nga ndi serebu. Namanyika nina emyaka 22. Kati mwe mmanyise muli Saabazonto amanyisa ayina 35, Opeto nga ayina 49, Mbabaali amanyisa alina emyaka 37. Gino emyaka mingi nnyo okulwana n'emyaka 28. So mbadde mbasaba Bazonto mikwano gyange, nze sibalinaako buzibu kubanga kye musinga okuba nti mumanyiiko mmwe mwenna mukimanyi nti Dr. Tmale alina omutima omulungi ogutafaayo ogutali mulogo. Nze siri mulogo. Mugende mukole emirimu gyammwe, musiiba masabo mmwe ago nammwe amazima mugamanyi muli balogo. Kati muwala n'omulenzi omu w'emyaka 28 bwe mukolakola obuvidiyo munsokeesoke njogere, naye muli basajja bakulu nnyo. Mbalaze nti emyaka 2, 5, kumpi mu 7 giri mu kuvuganya emyaka 28.